Obulamu bugamba ki kansubire muri bulungi era mwena abakoze mujebale njagala kwogera ku kyasa kyaffe kino ekipya ekyasa kya 21 mutunulira ne mulaba challenges nyingi kati eziriwo okuviira ddala mu kaseera ensi katugeze nga mu biseera bya lockdowns ezibaddewo mulabye nga abantu abasinga babadde nga waka emirimu egimu ne bagisazaamu amakampani agamu ne gaggalawo mulimu emirimu egituuse kati mu kaseera kano ng'abantu balabika tebagenda kuddamu gikola ekyobugagga kye yayinanga gavumenti ezaayita oba abannabyabufuzi oba bakabaka abaayita ekyobugagga kye baayina bulamu bw'abantu oli gyakoma okuba n'abantu abamukkiririzaamu nga bangi gyakoma okuba n'amaanyi era nga kiba kya bugagga nnyo gyali olw'okuba nti yasobolanga okunkalinga societies n'abanga awamba oba amataka g'abantu abalala abo ababeeranga nga balinanga factories n'abeeranga abantu abo abakozesa ne bamukolera ssente ne bamukolera emirimu kati nga mu kiseera kyekyase kye-17 n'ekye-18 kyobola abazungu bafoosingibwa okuba nga bajja mu nsi zaffe eza Africa ne bajjangayo abantu ne babatwala nga baslaves ekyobugagga omuntu kyalina kati mu kiseera kino ekipya ekyase kya 21 omuntu alina okuba nga alina amagezi ate nga yakyusa mindset kyekyobugagga ekipya omuntu kyalina buli muntu kati alina knowledge ye mugagga kati tutunulire abagagga kati abaliko abagagga 10 abasooka be babala mu nsi yonna olowooza ki kye batunda ekyamaanyi batunda mpewo tewali kyamaanyi kye batunda mpewo oli abeeraawo ng'alina app ye nga bwolaba Facebook nga bwolaba Google nga ye mukolera ssente kyova olaba omuntu yenna ng'anaakuwa omulimu kyasooka okuggyako ge magezi okuba nga ofokosinga ku mirimu gye n'akuggyako n'obudde n'oba nga tolina kintu kirala ky'osobola kwekolera okuggyako okukola emirimu gye lwaki kuba oba oli kyabugagga gy'ali mu mwaka gwa 1971 pulezidenti wa Amerika bamuyitanga Nixon yatuuza wansi ababaka be abasajja bano baddira olukiiko lwe baatuuza ne baddira ssente nga bw'olaba ebipapula kuba ssente entuufu bwekubibwa ssente entuufu omuntu atakimanyi nti ssente entuufu ye gold ye silver ye diamond ze platinum ebintu ng'ebyo ze ssente entuufu naye omuzungu kye yakola yabiswipinga n'akkirizisa abantu nti ssente entuufu ze empapula z'obeera nazo naye ng'empapula ezo mu butuufu bwazo awandikako just zeros zero zawandikako oba zakoma okuwandikako ye value kikozesa kompyuta ne bawandika values ze baagala oli ne bagamba nti alina kawumbi naye abana zeros ssente entuufu omuntu alina gold obuli waabanga alina ekirombe ekya gold ng'alina ettaka okuli amafuta kyemuva mulaba ndowooza abatunudde ennyo mu biseera bya lockdown mukiraba nti ennaku zino abantu kati abasinga bakola ssente nga beebase mutunulira mu biseera bya lockdown kampani ezisinga zaggalawo abantu abasinga baali tebakola ssente nga bizinesi tezikyatambula naye mukimanyi nti abo bokka abaadiringanga mu bintu nga stock markets nga baasigala nga bakola kuba stock market yo teggalawo ekola ssaawa 24 olunaku lwetakola lw'omukaaga ne sande nate ku mande eddamu n'ekola era kitegeeza abagagga bo basigala bakola kyenvudde nkugamba n'ekirala nti emirimu egisinga maaso awo gigenda kuba nga givuddewo bw'otunulira society ne companies kati ezizze zikola ssente empya waliwo kampani kati nga kampani ezikola amamotoka agevuga gokka era kyova olaba nze nsaasira nnyo omuntu omu alowooza nti ensi egenda kuddayo mu biseera biri ebikadde naye nga okuzzaayo ensi mu biseera ebikadde kuba bakugamba nti bw'obanga oyagala okumekinga ensi ne bayibuli ekyogera nti oba oyagala okufuula ensi empya olina gisaanyaawo kati kyemutegeeza nti ensi egenda saanyibwawo ereetebwemu abantu abapya obuki tekisoboka si kituufu tekijja na kubaawo obulijja kgenda mu maaso paka mu byasa ebirijjo oba ekyabirimu ebiri ne mu kyabirimu esatu nze naawe tujja kubanga tetukyaliwo naye abalibeerawo mu biseera ebyo bajja kwewuunyanga mutuufu bajja kutuula wansi bagambe bano abantu baalivinganga batya obulamu bwabwe ng'essaawa zino bwe tusobola okutunulira abasajja ba Aleman ne twebuuza abasajja bano baabeeranga bawo batya mu bulamu bwabwe batambuza obulamu nga ebyokukozesebwa
oba balina okukozesa nga byali limited ngoba tebibamala olina asobola okutula wansi n'akulungi. Ne mu kyasa kino olutunuulira ennyo oli neyeegendereza tugenda kutuuka ekiseera waliwo emirimu egitaliiwo nga bwe nkunyonyodde nti kati ebisaawa zino waliwo kampuni ezikola eziye ennyo ziri mu kukola technology advancements mu kintu ekimu oba ekintu ekirala nga just ordalinga bodalinzi ekintu n'okitwala nga bwe mukiraba nti essaawa zino nti woba oyagala okusoma ekitabo ogenda bugenzi ku Amazon n'ogula akatabo n'okasoma kiri kuggwe okasoma oba ne bakuweereza n'obulala oba oluusi kati firimu ojjukira ebiseera ebyedda okulaba nga firimu twagendanga mu bibanda ng'olina kubeera mu kibanda ne mumanya nti oba Keke the Best musajja waffe ate nga firimu agiggulawo mu budde nga bwalwaggulo. Essaawa zino oli waba ayagala okulaba firimu tekikyetaagisa okukola bukozi subscription ku Netflix. Firimu notanziko ziraba sinakiri n'ogenda oba ku YouTube firimu n'oziraba nga bw'oyagala nga teri akukubye ku mukono. Kitegeeza ekyo kyafiirizibwa bali ababeeranga n'ebibanda. Essaawa zino bw'okola ekibanda kya firimu ng'osolooza abantu ofune ssente oyinza okwekanga ng'ozeerabidde ng'oba ssente ekubanga ekifo pangisa kipangise ng'ekifo ekyo kikusala. Ekiseera kigenda kutuuka kuba essaawa eno bw'otunuulira applications zonna ezikolebwa oba amakampani gembagambye agakola ssente naye nga mpyo bali mu kutuggyako data waffe nti ng'essaawa eno nzija ne nkugamba nti mpa akawunti ye ya banka oba mpa mobile money account yo mpe ne pin code oyinza obutabimpa naye ate weesanga nga ebintu ebyo bikozesa ku simu yo esimu ye sometimes ekubuuza n'okubuuza mbi storing nokkiriza n'ogamba yes oba n'oluusi n'otakkiriza n'ogamba oba no naye nga mu butanwabo eri ebuledde mu database yayo kompyuta eyo eba eyina information yo yonna ne bwe ziba koodi zonna z'otekamu zonna eba eziyina mu ngeri emu oba endala oyinza obutakitegeera nti kampani oba app gy'okozesa esitowalinga data wo yenna era emanya buli kimu ky'okola. Kuba kankugereza ekintu nga kino oba abamu mu mmwe bw'okozesa app ezimu okyegendereza pages ezimu zo subscribing n'ofuuka member n'otandika ng'ofuna oba emikutu gye bakuweereza egy'enjawulo naye bw'ali okyegendereza nti ogenda okwetegereza ng'emikutu egisinga egijja era bifaanagana nga biwa subscribing bw'oba olowooza lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo kitegeeza app eri bazikola kuba kati computer eziprogramming bwekiseera kino bagiprograminga nga babeesinga ku muntu kyayagala. Live example gye nsobola okuwa ye computer ey'obulabe yakolebwa ekiseera emabega kaawo baali bagiraga nga bagitambuza ensi ez'enjawulo bagitanga Sofia. Computer eyo baagiwa erinnya Sofia, ensi ya Saudi Arabia baagiwa erinnya eryo ne bagiwa n'obutuuze. Kitegeera computer eyo yakolebwa ku mutindo gwa njawulo nti esoma obwongo bw'omuntu n'esoma expressions era buli kimu kyonna olaba videos ezimu ezafuluma ziraga nti buli kye yayiga yakijja ku bantu. Amakampani nga bw'olaba agali mu nsi zikirimaanyi tebakyayagala muyoolero gw'abantu. Mulowooza lwaki tebakyayagala muyoolero? Baagala bakole omuntu ow'enjawulo. Kivola abafubye ennyo balabenga obulamu bw'obuntu babuteeka ku level eddako. Baagala bakole omuntu nga talwalalwala nga n'omuntu oyo agenda kukola ekiseera kiwanvu. Essaawa eno baakola abasirikale ab'enjawulo. Ng'omusirikale ono kompyuta yennyini emanyi esobola okusoma nti kati essaawa eno essasire bankubye liri mu mayiro bwezi. Bwe weegendereza ebintu ebisinga kati biri computerized. The fact that nti buli muntu kati alina essimu kitegeeza ensi yonna emonitoringibwa. Bw'omanyi ki nti oba ekyo ekissi kyeweewaanisa eky'obulabe ky'oyina bakiteekamu kompyuta nga omuntu just atula butuuzi oba mu ofiisi ye n'akidisablinga gwe n'olowooza nti ogenda kukuba nekibeera disabled nga tokyasobola kikozesa. Tugenda kutuuka ekiseera mu kyasa kya 22 ng'abaana basomye naye nga be basomye biri irrelevant nga tebikwatagana na kyasa ekyo. Kuba kati essaawa eno omwana azaaliddwa kati kitegeeza ebitundu 80 ku buli 100 agenda kubeera mu kyasa kya 22 naye omuwadde skill ki. At least buli muzadde yandibadde afuba nnyo omwana we n'omusomesa kompyuta mutwala ayige programming ayige amakompyuta engeri gye gacoordinatingamu engeri gye gakolamu ne bw'abanga omwana oyo musawo
ne wabanga omwana oyo fundi kuba essaawa zino kati oli wabanga fundi ngoba mukubi wa plan kyoyagala oteeka buteesi ku computer plan n'ogifulumya design z'emmotoka bateeka buteesi ku computer ne designing ennyimba olaba baproducer nga bakasiwuukira baalinga batabbo nga ye amanyi nti okuba ne studio yo abawabulabe naye essaawa zino omwana abeera ewaka ng'ayina karuumu ke katono computer ye neemukolera audio gy'ayagala ng'olowooza omuntu yagiyimbye naye nga computer yegikoze mukitegeera ekintu ekyo so kyenjagadde okugambako okubagamba abantu bange so mubeere bulungi mbaagala nnyo tunasisikana omulundi omulala